Bansala tulina obuzibu emirambo ebiri giri munda. Tufudidde abaana baffe oba niye basse tetumanyamanyi. Abatuuze b'e Kansanga na Butiiti Sebagala zooni baguddemu ekyekango ku makya ga leero basanze abayizi ba yunivasite babiri nga bafiiridde mu nju ya mukwano gwabwe abadde yagenda okulya ssekukkulu. Abasoma abakeyayu n'ow'ekyambogo bafiiridde mu nnyumba e Kansanga na Butiiti mu Sebagala zooni. Kikanga bwakye tulina kyamaanyi. Kirowooza okuba nti basitudenti abafiiridde mu nnyumba eyo. Abafudde ye Akel Rose w'emyaka 22 ng'abadde muyizi ku yunivasite ya KIU ng'abadde akola ssomo ly'amateeka mu mwaka gw'ogusooka, ne Ogwang Simon Peter abadde omuyizi ku yunivasite e Kyambogo era nga mukulembeze w'abayizi. Bano babadde basigala mu nju ya munnabwe Brenda Anuulini nga naye muyizi ku KIU wabula nga yali yagenda wabwe Kalamoja kulya ssekukkulu. Kirowoozeka nti yagibalekera ye ng'alabika ndowooza agenze kulya nnaku nkulu. Bw'alabye tabalaba n'akuba essimu nga tebazikwata, ekisazeewo ye n'ajja agulewo alabe ekiki ekiriwo. Agenza okusanga asanze enswera ne kiruzuulibwa nti abantu babiri mikwano gye bafiidde mu nnyumba. Agamba nti aludde ng'akuba ku ssimu ya mukwano gwe gwe yaleka waka nga tewali agikwata. Kigambibwa nti bw'atuusa waka asanze waggale n'ayita mulirwana we ne bamenya kufulu naye bagenza okulingiza munda nga balengera mirambo ate nga giri bwerere. Nakuba essimu nga teriiko kati bw'atuuse asanze enswera ku luggi kwekuba kufulu n'asangamu abantu babiri abafu. Nsanze omuwala oyo nannyini nnyumba ng'alina mukyala wange baagala okuggulawo kufulu baagala ogimanya naye nga bali defeated. Nangamba nyambaako ndabe ekiri muki munda mu nnyumba nemmenyako akakufulu k'ebweru ne mugamba jangu alabe ekiri munda naye najja naye n'alaba ng'abantu bafiiridde mu nnyumba. Oluvannyuma bategeeza poliisi ekabalagala naye etuuse n'emenya kufulu ebadde munda nga bayambibwako abatuuze. Kiteeberezebwa nti abaagalana bano bandibanga bamaze mu nju ennaku 3 oba 4 nga bafudde kuba eyasembeeyo okubalaba yabalaba nga 24 ate abalala nti gwandibanga mwenge ate abande nti butwa oba kiziiro kuba mu nju musangiddwamu essigire kwe baali bafumbira ebijanjaalo. Tukubiriza abaana baba bazze kusoma babeere ku misomo gyabwe birabika by'amasanyu baba batonga naye babunywera mwenge kubanga abantu ababiri okubasanga bafiidde mu nnyumba omulundi ogumu. Oluvannyuma emirambo giteekeddwa kabangali ne gitwalibwa emulago okuzuula ekyabase ng'adumira poliisi ekabalagala Francis Jamesto bw'annyonnyola. We have here not yet established the cause of the death, but our specialists are handling the scene. We are here to take samples we are going to recover from the scene and also find out what could have really killed them. Ate abavubuka bavudde mu mbeera ne basitula omulambo gw'omusajja asangiddwa ku makya ng'ali mu mbeera mbi wabula n'afa ne baguteeka mu luguudo wakati nga bookanya ekya poliisi okulwawo okujja okutaasa omulamu bw'omuntu ono ate nga bagise ku makya nga tannafa. Sawa mmeka omusajja yalipotinze wuli aji nange gyemba nga kulipootinga mayiti baganya ogijjawo bawoza Besigye senga ava ekasangati nemugenda ali ku poliisi nembuuza waliwo ekibiina ekiyamba abali helpless nebanga amagera ali ku fire waliwo ekibiina kya Red Cross neŋŋendawo ne bawandiika nze Abdulmajid Kintu nebagamba baleta ambulance up to now they have not reached. Tugenda kuma bukumi kyoto kubanga munnange motoka zizidi zikiika eri tugenda kiteeka wano tuleete ekyoto wabyolumbe byonna biggwere wano. Kino kisannyalazza entambula y'ebidduka ku luguudo lwa Bigologoma okulira na Shoprite Entebbe Road. Poliisi emaze n'ejja n'ambyulense wadde ng'omusajja esanze amaze okufa. Omulambo bagutadde ku kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago wakati mu kubawerekereza ebisongovu. Senfuma Joseph Innocent ne Segujja Decent be basakidde eggulu lino ku Lwabukidde TV.